short break naye mukwano tukyatambulira ddala ne kachumbari naye nga tetulina kubeera nga tugenda wala njagala okubeera nga mbajjukiza ku MyUG Wi-Fi hotspots bagamba hotspots zino ziri fast reliable ate nga ziri affordable ogenda kubeera ng'ozifuna kasente akatini nnyo mukwano lekera okubeera ng'okaaba amanya data yafuuka ka data no you're going to get these hotspots ku kasente akatono that is as low as 826 shillings for a daily band ate oba ng'oyagadde ka weekly bando ogenda kubeera ng'okafuna ku 5,782 shillings that is a weekly bando ate oba nga mukwano badde tobitegedde byenjogedde you can still call for more information nobeera ng'okuba 0200501700 ate nga mukwano bagamba nti munango no data ku MyUG Wi-Fi hotspots empowering the company eya Blue Crane Communication naye nga mukwano tetwebagenda mu kalango twabagambyeko nti mu studios today tulina omwami omulangira Suuna yavayo n'atugamba nti bamikwano bw'obanga owezezza emyaka nga tolina kyeweekoleddewo tolina ky'oŋŋamba naye nga mukulu omulangira Suuna abala ba Top Television banjagadde okubeera nga kwegamba obeeyanjulire bakumanye atakumanyi tulabye ffe tuli b'amaanyi muli bakabinyi style yammwe omaye buli muntu aba wakabi mu style ye ate kirungi okwefiiringa obwakabiibwo kasitoba nga gwe bwemanyi so balamusiza mwena abatulaba ku Top TV mwe bali gibeerako najje kumyako nagibagira bambi akabi. Okay, naye nga mulangira Suuna actually last week ngegwako you've been trending all over social media wagenda n'obeera ng'otulage amayumba nga neeno ebibira bya payini naye nga ddala bino ebintu bibi omulangira Suuna ekikulowooza nti tebisobola kuba byange kubanga manyi nti abantu fena tutambulira ku ttaka tusomoka gwe gumu emmere fena ne tugenda mu lubuto ne tugenda ne mu toilet so sirabawo kyanjawulo tulina omusaayi gwa red ekikulowooza nti tebisobola kuba byange bwe nsonga kyekulaga anti bw'obuuza omuntu kino ekintu kituufu kikyo anti bw'obanga ogamba nti no tewali kyanjawulo lwaki wavuddeyo okubeera ng'obitulaga kubanga ntibasinga bagambye kakati ebyotulaga ki It's okay, I don't care kubanze kiringa bwekera ku macha n'ennyimba oluyimba bwe kitwale nti nayimbye oluyimba kubanga fa abayimbi tulwo ku inspiring abantu kati bwe banyimbye oluyimba wabaawo abatalwagala ne wabaawo n'abalwagala kati ekyo kyenakoze mulimu abakyagadde naye ng'ate munaye bw'obanga oyogera ku kyokubeera ng'oinspiring abantu eri abagambye nti banaye omulangira Suuna he has not inspired anyone eri abavubuka abato bambi nga bagamba bannange tuwezezza emyaka actually tuli 45 tetunaba kubeera nga tubikola lwaki abantu bano bamalamu amaanyi anti nakugambye bw'ogamba ndi mugagga wabayo ebiwa bibiri abantu bagamba nti waliwo akulaba nti toli nakulaba nti oli osobola kuga nti Uganda yonna yalabye negatively bw'oba wakirabye negatively oba oli yakirabye negatively trust me there is a personal team abasobodde okukiraba nti kintu ekyo kiri positive ate n'ekirala nabadde seeraga tubadde tulina ebizibu bingi nnyo mu industry yaffe naddala abayimbi ebitutuuseeko okubeera nti gavumenti yatulookinga down ebyo ebizimbe byange yawe mbiraba tebinaggwa nze nabadde n'ebintu byempisawo nga njagala kulusali musale mutuukeko nze njagala kumwewolako ssente saagala musaba ssente anti nze njagala mwewolako saaba musaba njagala nkole no ate gavumenti njagala gye nze nabadde n'okusooka ndaga ensonga yange after ndabe engeri gye nnaafatamu naye nzengeza okulaga nti point eri nti saagala genda wasale musale kusale. Okay. Kakati bali bonna abagenzeyo kakati nawe wegase kuba bayita abasabirizi in general. Okwewola tekuba kusaba. No ngamba simanyi gwanga kimwova naye okwewola kuba kwewola. N'okusaba kuba kusaba. Kakati gwo kito kitaddewo nti gwe ogenze kwewola. Nja kugendayo kwewola so sijja kusaba. Naye nga ssente zino nazizaayo sale zanaakuwola. Ekyo kirekereze agendo zijjayo kirekereze agendo zijjayo awo gwe kiba tekikwatako. Kakati munanga abantu abasinga bagamba muno ssente zino nabiwuliddeyo muno ssente zino za mukyala bagamba muno omukyala yakuteekamu ssente yakugamba nti no mukwano zino kola project ezeyo omusajja wakuteekamu ssente ozigaana anti kakati oli aba musajja bakiwandiika wa aleeta ekiwandiiko nti omusajja yateeka mu mukazi ssente akire nti nja muwa kakadde wano wennyini gasibuddeyo muleeta ekiwandiiko nga bakikola bati omusajja yateeka mu mukazi ssente kyogamba omusajja bakuleetera ekisawo ky'essente awo sikigana nze ndi mukazi kati gwendereze ekiwandiiko nti omusajja yalina okuteeka mu mukazi ssente ekyo kyekireetedde Uganda okulemera mu backwardness n'obwavu abangereza abazungu n'abaleese ziri eyo bo beeteekamu ssente oba mukazi yaziina abalala tebaagala kumanya Uganda omukazi akuteekamu ssente oyagala abakazi abakulu kati kankubuuze abantu abasinga ku social media muŋŋamba natandika okuyimba nga muli bato kati ndi musajja mukulu
sajja goli kasajja kakulu ate bana mu 5 nata oyinza okubanga weza kati ate ntandise okuba njagala abakazi abakulu ate ndi mukulu ate munga nti oyagala abakazi abakulu kati njagala ba 14 abatanneetuuka kyemwagala okuŋŋamba kakati kyo kyogamba nti n'omukazi byo bituufu nti nno zo ssente yazikutaddemu essente z'omukazi zibeera na kkala ki era eziva eggulu ziba za kkala ki n'ez'omukazi ziba omukazi yazimpadde zibeera ssente oba musajja yazimpadde zibeera ssente kale njagalayo munnayuganda omu bateekewo ekyapa ky'ennyumba n'ekisawo kya dollars omukazi nga zaakigaba kiri awo ebyapa babiteeka mu manyago Uganda yonnega waleme kuvaayo omuntu era aganze sitwala ssente z'omukazi kankubuuze ssente z'omukazi kyogga tezikola bizinesi nga azikutaddemu obwo obutamanyi obujjudde mu bannayuganda kyovula mugenda kubeera baavu ebiseera byonna muzisitya ssente za mukazi tolya ssente za mukazi oli mukazigo ka mitwalo ena tolya ssente za mukazi tekankubuulire ssente kasite bange ze nga sisse muntu sivumye muntu tonyumiza nja kuzimba nga bwe mukaya nambu ssente za mukazi nga nze nzimba munyonyo era kikola wekitobe kinange kakati n'omusajja omusheeka Umaru yakusuubizayo ssente zo zaatuuka kuba munaye ez'abakazi zazzeeyo si tezirinaako kkala n'eza ggulu tezirina kkala kakati n'eza Sheeka Umaru nazo ssente zo tuzisuubira oba wafuna dda walya nandyagadde okuddamu ebitalina makulu sigenda biwa otyo Sheeka Umaru kyogamba talina makulu ekyo kikomezaawo Sheeka Umaru tebakikuganda tolina makulu simanyi oba nza interpretize mu oba bwetyo bwe njogedde nga amatugo bwe gakiwulidde nga nza interpretize mu ngeri nga bwotyo bwokize ngambye tebitalina makulu sibiwa makulu sinayogera ku linnya lyonna ngambye ebitalina makulu sibiwa makulu saawa zino njogera ku bintu bye munyonyo na birala kati ebintu bitalina makulu ebintu bya fine mansion okay kakati tudde ku music byantu byakulipalipe ebyokubeera ng'otulaze ettaka tubirabye amayumba tugalabye naye kakati music where are you right now musically bannayuganda ekizibu kye mulina mulowooza nti omuntu alina kubeera ku ekyo katonda asobola okuteeka ku nsi ng'oli presenter simanyi bbanga lyokolete ku top tv banga okusosa okulaba simanyi oba mu industry eno maze mu bbanga ki naye nze nkimanyi nti waliwo abakusinga erinnya ne bwe wasooka mu industry nga bakusinga erinnya kati si ffenna nti bwe twajja mu music ffenna tulibeera ku topu nga bwolaba omuyimbi ali ku topu ffenna tulibeerako wabaawo katonda nga yakiteeka nti Suuna alikoma wano naye ekirungi kyalina bannayuganda kye mwerabira nti ebikolebwa omulamu era bebimugamba gundi yagwa meewuunya omuguyimbu twagwa omuntu agwa okugwa kyeki kubanga okubeera nga tokyafulumya sina wano example kankose essaawa yange sinawo example essaawa eno giraba kati awo esobola okugwa kuba eri ku ttaka naye bwebeera wano egwa kitegeeza bwe mba nagwa naliko waggulu ekyo mukiwe credit muddemu ku magezi nti omuntu waba yagwa yaliko waggulu ekyokubiri ebintu ebyogerwa abantu batalina smartphones mu era gye turimu kyaga nti omuyimbi yagwa olw'ensonga nti ogenda kugolinga Suuna ofuna ennyimba zange tugenda digito olimba lubatuliza anti kyemutanaba kutegeera kankibanyonyolemu aba top tv ne tv endala tugenda digital nti olimba lwe batalizanye ku top tv tekiza nti omwimbi talina luyimba Google gye luli ku YouTube gye luli nze ennyimba zange oluzifulumya nziteeka ku YouTube oba oyagala dusange eyo okitegeeze sikyagwira nana tolimba ndutwale ku top tv ndutwale ku ani no kakati bali abagwirana ate n'ekirala si gwe weezaala maama wo ne tata yakuzaala nabo si bebezaala jjajjawo yakuzaala kati gwe jjajjawe yasookawo teyalaba ku tv gwe ogirabye gwe oyinza okuba ku akawunti olinako obukadde 5 nga jjajjawe yafa yes kati tosobola kugamba ffe tugenda kubeerawo paka lasi bemba nagwa nze sigwangako olw'ensonga nze mmanyi kimu nti omuntu kusa kati omuntu agudde abeera n'ekizimbe emunyonyo bannayuganda muddemu ku magezi banna saagala kumanya wabwe tomanyi nnyimba zange zenina sente zange kubanga let me tell you something my dear nze sikyayimbira competition I don't care about sifa ku competition wekubye makeup sawa zino oyinza okulowooza nti omwekubye n'onyuma naye nga ali akulaga akawala nga tekanyumidde makeup
sigambe kitonyumye nambye oyogedde ekigambo ekituufu twabamanyi kati naffe abatugana twagwa twabamanyira nga nawe ola makeup wo oba niyo batanyumye nze oba nagwa kiri mu mutima gwoyo andaba nti nagwa bwe mba saagwa nakola shock otosipagendo ginoonyerezeeko nengoba abantu nga tuli kumpi kulinga covid yali yes nga tuli kumpi kulinga nakola shock otosipa nga Rude Boy mwali Rema alina shock wa Africana Maro alina wali waggulu ensambya shows ali nyingi otosop anti ngeza kola katika twali tuzemu kole kivu twali tuzemu nakola shock otosipa same time olunaku lwemu nenkola shock ohale farm zonna mugende munoonyereza oba tetwagoba abantu azange so katunga hodali nagwanga ataba ati gobanga waliwo Rude Boy abantu bayinza okuba bajjira ro ati nga bajja batate kati Rude Boy yayimbira ko to spa nawe bera mu yayimbira ko to spa bana nga mulangira so na chotankolo nakulale so ladies and gentlemen bana Uganda tino baso mesa nti omuntu takuwa omuntu afa bufina avaawo no omuntu asobola what a man can do bwe bagoloza nti nze nagwa gwe kibibyo ate gwondisa ze n'abafanzi bange abanzikiririzaamu benkuze nabo aga nti omusajja oyonze bwakola sho ngenda bw'oba tozze beereeyo mu kazigo ko tojja obukambwe obuli wano kakati omulangira Suuna 2021 anaatera okubeera nga ggwako should we expect any new music omupya mwina mungi my dear mwina mungi kugambye ze music sikyamunoonyamu sente bwe ziba zizze well and good nzebaza nesigama nti kati nyimba kufuna sente nfirewo nsimanyi ntandika okugulirira bakuba ennyimba zange eyo level twagita kati tuzimba bizimbe munyonyo ennyimba esente tuzonoonerawo tetuzonoonera mu music abalinze sente zangu zirya musicale sente zigulamu bizimbe munyonyo omanyi oba mukazi yakimpadde nyiza okuba namusanyusizana wanjinga gwetolinga lwasa omukazi wakuweera ekizimbe ekyo muganda wange nawe gende bakikuwe nembaga omulangira Suuna tusoke tuddeko ku nsonga za lwasa omusajja ono ebintu bino naffe tusuubireyo ka vidiyo akakonga otulagako nti nno gwoli wakabi omulangira Suuna njakkakola naawe omulangira Suuna ekyo nkimazi njakkakola naawe ekyo nkimazi tusoke tulabeko ku luyimba lwebuliddeko olupya oluliyo nenga omulangira Suuna oluyimba ddo luyinza okubeera nga lukyali mu kkubo lujja but my question wasn't answered 2021 something new esigenda kusuubiza abantu bafaanizi bange baba bakimanyi always kati nga bwe nabakuteeka ekibira abasinga waliwo akawala kakola ku TV emu kasiru kagambye bwe ekibira kya kalituuzi ate ne kamani keesekerera obutategeera katolita otya payini kalituuzi si kalituuzi mu luzungu mu Luganda payini mu Luganda bakiyita batya nawe atwagala nkugate kwoli gwe ngambye nti musiru payini bamuyita kalituuzi payini ne kalituuzi kakati nange baleka bangasseeko kubanza essawulo otogamba otya nti payini kalituuzi bwe miti 10 emiti egyabadde mu 10 meka naye saidi zeri tewabaddeyo miti omulangira Suuna gye wakutte kati kyogamba twadde akatwetololo ekibira tukwate drone mukwata view wedge ekyo kisi ekyabadde kigendererwa no my dear ekigendera kyabadde kyakulagako kakati lindako kyogamba Natoolo agenza okulaga obutiko tategeera nziramu Natoolo tategeera nga alaga obutiko lwaki Natoolo ye temumwogerera bubi lwaki nze wa payini munjogerera bubi mugambye David Lutalo alima ennaanasi ekyo temukyogeddeeko bubi kati nze Suuna alima payini lwaki nze mubi Natoolo alima obutiko si mubi teyeeraga Lutalo alina ennaanasi teyeeraga Suuna alina payini yeeraga listen to me sometimes when you want to stress a point bw'oba oyagala kuyisaawo ekintu omanyi bannayuganda baagala kibuli Tobola Museveni atukalakasa emyaka aga kuba kibuli kyetutegeera mundu kati nabadde nina okuteekako essasi lizukusa abantu kati bakugamba oyakumfumbirwa ndi musajja mukulu neetuuse gwe neepankirako lwojjo tegeera ndi mukulu siyinza kwepankirako naye nga challenge abaana abato bannange bavodde abaana abato baliyo no savodde bambi baana bato bane kati tugendeko positive obadda tuli negative bwe ngamba omuntu nti bino ebintu bw'oba tonaweza myaka nange obifuna kitegeeza omwana omuto agenda kukola inbox obedda messages obedda agenda kutya no agenda kutya baba neze pede mwakatezeza myaka 3 mu mwenda agenda okutya oyo ate abafala abafeeke naye omuntu ali ku mulamwa agamba kankubirire kubira nange nkole bwe mbadde nkuba matafali nange kanime payini oyo gwe nalabye bwe natuukira myaka 3 payini wange yajja kuba akoze eki
jakuba akuze nejukira kati wali agasajja galiyo gali relaxing gali n'emyaka 36 gogereko gegani gali eyo gebase mbuzigo gagoya kawunga gekalya olwokuba jinizi ze China kati bazitunda emitwalo 2 ne kakubedde kikuba jini ne kizimba olubuto kiti ebiri ebimu bikola nayo kuti bine embuto soko byabye wanene okukachumbali tubimanyeko wabula singa nsobola ne siri nnyo mu bwa bagambe tino muzimbe embuto mu butwale bwa jini we mitwalo joy timu no byakubo biri mu kulya mbizi kivuga akamotoka kakadde nnyo anti kyengeza kugamba bwe kimala ne kigenda ku TV ne kimanyira abantu kanga tebamanyi olubuto olukizimbe lujuddemu mbisi nebatanga obulagira Suuna leero ndoozo obusungu bw'olinako olunaku olwo ate era abantu ba media nze omuntu yenna akolokota omuntu najja ku TV erabibwa kati nga TV eteeka okuberabibwa abantu miliyoni nga 3 nodda ku bayimbi ku muyimbi atobye nga tomanyi gye yava notandika omukolokota ng'olingaga nti aliko bibi byerere talinayo birungi bafaanizi baffe baagala n'okuwulya ebirungi bye tulina naye ng'ogamba Suuna ali kino Suuna nina bibi byerere nze katonda yatonda disitaani Wasitani yekonyesha ekiri kyokka ekitaliko kirungi. Naye gwe n'obeera kukalakana Suuna oli muloko Suuna yagala bakazi akulu Suuna tolina ssente Suuna tokola bwoti ebesi bye walaze si bibyo. N'obulogo babukuyita. Kakati Suuna kuba nabogera ku music mawulire ge Uganda gunga gaggwamu vva. Onootunda ku music wo. Otunda ki? Kutunda music wo n'omukadde olina ku music gw'olina. Okumutunda wa? Okumutunda ewa Sale agula music right now. Mr. Salim Sale nkyogerera ku simu. Ngenda kujjawo okumpola sigenda kuguza luyimba lwange na lumu. Ogenda ku wakati ayagala kuwola sente ayagala kuwa z'okolera awo tewajja kuba ddiirwa abireke kuba gali maanyi go anti na zino na bino bye nalaze si yazimpa sente sigenda muguza rights za music wange nina abaana abalina okulya ku otundayo Jessica album nga kamu ijja kumutunza wadde ekigambo ate bali abatunda bote bategeera my dear buli bagenda kugaggawalako omulangira Suuna nze omwavu asigga omwavu kakati laba bwe tutunula ffenna ku ggulu wano buli omu alaba kirala gwenza okuba olaba kire nga nze ndaba njuba kati abaagala okutunda music waabwe well and good bamutunde is right zaabwe choice they are entitled olera abaana bomulangira Suuna wana government bakaaba naye nga munnange Kachumbali yagendera ddala mu maaso omulangira Suuna ayogeddeko abo bennyininyini ababala obupale bwa jjini obw'emitwalo 2 nammwe batunda music wammwe aboogedde besaanikamu nabwesa olubuto olukulinga pipa olusaanise mu kasaati lugeze luti oyimiridde ku TV tonyumira nako oli mu kuvuma abantu bakozese anyumira ku TV kiri nti yayogedde actually batabuta wetunulire nga bw'otudde otudde olubuto luli flat bulungi otudde bulungi owombe mu myaka ejijja maaso tujja kubeera flat sebo wali abawala abato kugwenga embuto zaerega zitendega mulimu abalo kati bisajjasajja gye byeyo ku TV toguli eno tekimanyi kwambala bulungi kyandibadde kyambala bitengi na makanzu kyesibye mu kasaati kizimbye olubuto ekinyogeza ebyo nti nadda ku bantu abaakula obulungi natandika okujerega bagwe gwe zesaakula bulungi sewanye gye bali gundi olibooti tekimanyi na gy'okwata ng'ogenda okwebaka kikwate mu ndeekaleerwe gye kisula kibuuka myala kijerega omuntu asula mu kizungu olwokubanga gw'olina payini no ate kati navumyani nze navumyani tolina gwe wavumye naye nga munnange Kachumbali yalabika nga bwati mwatambudde olunaku olwaliro naye ng'omulangira Suuna the last word to your fans bafanizi bange mwena mbebaza mwebale kumpagira era temulekera kumpagira byonna bye mulaba bye nnina maanyi gammwe na ssaala zammwe nina essaala gye njagala okusembayo nayo okuwa abantu bw'oba ozuukuse ku makya oba ng'ogenda kwebaka saba booti ayi Mukama Katonda nkwebaza okumpisa lunaku ayi Mukama Katonda kwetondera byonna byenkoze byemmanyi ne byesimanyi ayi Mukama Katonda nkusaba ompa amagezi okumanya n'okutegeera okulya n'okunywa obulungi n'abantu bange era Mukama Katonda kusaba onyambe buli lunaku lwonna olukya onyambe nfune ku birungi ebyobwerere byesituyanidde onaasonyiwa okuyingira mu ssaala y'omulangira Suuna njagala okubeera ng'otubuulira osaba ddiini ki ndi musajja mu Katuliki ne bw'onooyogera omulangira Suuna twawulirako nti naye naawe twategeera nti wafuna omusajja aliko ye yeulindako twakitegeerako kubanga tuna mwe tubamanyi nti bukyanga abasajja bo abakategereka balinga 6 aliko wa 6 kati abasajja balinga ddi oba wava kuwono nodda kuoli kakati nawe okyokusa mukyusa buli kaseera nga bwe wakyusa abasajja n'oweza abasajja 6 nange kiri kintu kiba kyanjawulo toyinza kubeera ng'okyusa nkukakasa eddiini luggi luli open saawa zino nsobola noga nti ndokose ani agenda okunkwatako naye Obukatuliki eddiini yange gyenazaaliramu era njala nkukakase bazadde bange Bakatuliki naye ndi Mukatuliki
Bijasi byali byansi. Omulangira Suuna tusiibula abantu. Mbagala nnyo Top TV esinga bannange mwe bajo Kachumbali, best of the best and better than the rest. Bye.